yingire gulu liko twa katonda wabawo wanfu abali bagenzere mu kimanyi ko sabula kineewuunyisa okuba katonda ng'otuula wala. Bwe nali ku nsi baganda bange bambonyabonya, mikono gyange gyambonyabonya nga bantulugunya, katonda ng'otuula wala. Jangu kulaba ani oyayogera? Bagezaako okuba nga bankuba emiggo naye ngezaako tuuka wooli ndabazi malayika zokka. Ayogera jangu. Kineewuunyisa nga nse katonda ebbanga linagezangako okuba nga nnwana okuba omukulembeze w'eggwanga Uganda nalemererwa. Gwani? Nze Kyagulanyi. Gwani? Kyagulanyi. Soko olina ebyasi byanze. Gwe Kyagulanyi. Nsomba byuma nawe bati. Egala ku nsi. Jangu wano. Kineewuunyisa. Malayika Gabuliru mukumira gye. Lindako. Katonda njagala osooka otunnyonnyole nga gwe oli musajja era nange ndi musajja nga Kyagulanyi. Yesebo. Naye era nkakasa katonda aba nale ng'ofuga ku nsi kitegeeza ne mugolo nsobola okufuga. Ogenda fuga. Wakiri ovaawo. Soko oli. Awo takuzaayo gonzi. Jangu wano. Kona malayika. Sijja kuyingira ggulu nga mwana Museveni atuddeawo. Wali omwana Museveni. Kuyawo. Wali Museveni bwaye. Ndiseerize eyo omusajja ayingire ggulu. Njagala sooka kunnyonnyola bintu byange. Genda mu ggulu. Katonda bankuba emiggo. Naziraba. Abantu bange baafa. Tosembera nnyo Katonda. Munyiivu. Naye Katonda kineewuunyisa okuba nga abantu bange bafa gwe n'osigala kutunuulizibwa oti okusamirira okubanga tusobola kujja ku nsi okunnwanira. Yesebo. Nagezaako okuba nga nnwana nga Kyagulanyi. Tosembera Katonda. Katonda njagala osembere kunnyonnyole. Sembe. Muganda wange otwala eggulu bamukuba ne bamuyisa bubi. Sembera. Genda mu ggulu. Sijja kuyingira. Okimanyi kati oli mu ggulu. Kansika wansi bulungi. Mukulu lina ggulu nzaateeka amateeka. Nawe kuzinza batateeka amateeka. Bana bafudde balimawo. Bonna muli nabo waggulu. Abanyangole boye. Muna mukuleberera abanyangole. Manya mwafa. Kyaguwa. Abashiga mwafa. Abaganda mwafa. Na bafuga bulungi. Kyaguwa. Mukulu entoya kuwagera enyo nzalina komandi. Kyaguwa. Nange nina komandi. Nabanja. Ajja naye. Songoliine ne mukulu labero ne mukugenda mukulu agerere nabanja. Nabanja. Kakabera wangi. Ogamba kayigula asembere. Bonna abeera nabo. Mukulu president Museveni. Lino yeggulu. Eno yegeyeena. Tulule. Ne mukulu yeewamirayo. Yedda sembere bakadoda musibira. Olosya. Kyokuma kojja tukwasa. Leka batukwata ne mutukole yizi. Waliwo atambulire yabaddawo mula. Eyaddawo mumakabakatavaayo. Kandi Museveni labero. Lino yeggulu. Eno yegeyeena. Obadde ogamuki? Bana njagala kulage nti lino lyeggulu eno lyegeyeena. Oyagala kugenda wa? Sheikh Musa kasire bwanga akola ki? Kakali Museveni ebintu byabadde okola badde mbiraba. Eno yegeyeena lino lyeggulu. Oyagala genda wa? Asagala kunteganisa. Agendera mu geyeena. Nabannabanja. Kati bannanga tugeze nga noona afudde. Katonda okimanyi nga oliwo omuntu gw'amayagala nga ne waba amulabyeko ng'agenze mu ggulu bw'ati. Katonda ateeka
tuleeta ono next onaze kanzije esina njagala omanye nti katonda alina abantu bayagala nga baba balabyeko baati noba nga bafudde nga bagenze muggulu katonda ateekako simayiro next pulo mulimu empiye kajabano twamulala nedda ssebo naye ambemu katonda boyiri kyanjukya onkubye ne mumatu leeta gulabuti muneetere kali amajanjalo ekyakuzaala kyekirikutta yita addako next katonda nze kulapita kutuju gulabite kulapita kutuju sembera gulabite sembera nze kulapita kutuju gulabite obadde oyimba kikunsi ekyakuzala kyekirikutta ekirondo kyo kyali ki kyali kya ddwaliro oba kuyimba twagala ddwaliro lwakwanda ozizeeyo nga tebanakuzimba ddwaliro eri waffe ekyakuzala kyekirikutta nyimbiramu ndabe byobadde mbakusi okwepiica okwepiica jakutugenda mukwepiica gabuliru kona okwepiica gabuliru kona okwepiica tulabe byagamba naye bemimba nyimbi nnyo jalagenda muggulu katonda geragenda muggulu jalagenda muggulu kona gabuliru ndage katonda Gerena inolyekulu era ndagala gulu sokolage abantu bonna katonda ngaomusembere ombalako baki sokolye sijja kuja waki katonda beera erimbeereera waki katonda wano mugoya saatuuka semberaku maaso sembedde kono oliyimba tabe aliko obala akulengera akulaba niwano okujjuddemu kati tugeze bannange tugeze nga noona afudde simanyi omwana agenda mugeyeena omwana agenda mu ggulu tomusemberera gabuliru tomusemberera katonda ngaonyirira sunga oliire kibato naye bamwenge yanonya balinamu yibiriraawo gwesiba obalokola mulimu kikunsi tosembera obalokola mulimu kikunsi abatwadde basiima ku nsi kale kiba nakubane n'oluyimba kibalabe lino lyeggulu oliraba eno yegeyeena nkoleramu awo nabo bakutwala mu ggulu oba mugeyeena ekyo gabuliru okuba oluyimba lwaleta guno omwaka anyeski omala okuba oluyimba lwakyali waffe oluliwa okuba ebanana gabe eriwo esinga okutuula sooka okuba olusooka sooka olusooka sabula yigawo mwabasaawo ate nga tuli mu lutalo tuyitwale ku bamabyoyo ababakulu kalina kyetidde netali okutya neŋŋamba ku bayimbi abo ababiri nga wakoze ensobi nobaleta ku mukolo gw'okwanjula mulimu abayimbi nga bakoze omukolo gwo nga mulungi oba gwakwanjula oba gwakugatta noyita abayi mulimu abayimbi abasobola kuyimba ku mukolo bamuyise naye mulimu omuyimbi gwata ku mukolo gwo nga bayise basenga bakojja omuyimbi najja nakuba abasenga bakojja bonna ne basanyuka kati tusalike noono haleta akatibaawo leeta akatibaawo kakitwale nze mugole wekweke tuli ku mukolo gwakwanjula waliwo asooka bwe mmanyi nga ye ku mukolo akuba
mugamba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mujebaleko basewe ne banyabo. Amanya nze Lukwago Mahaz nsangibwa mu Kikuubo bypass building shop number HG46 ntunda by'amasanyalaze extensions radios accessories w'amasimu yenna muyina ntunda antenna za StarTimes ntunda GoTV antenna ntunda blenders ayagala blend ennungi ayagala blend eri single ayagala blend eri double byonna bisanga wano ku Umma Electronics HG46 wensangibwa ndi mu Kikuubo bypass building ntunda pacolators ntunda scarlet malado sutai amataala gonna ag'enjawulo ag'omunju agatali ga munju ag'omubizimbe amataala amanene 5 watt ne 7 watt byonna bisangibwa wano ku HG46 ku Umma Electronics. Enamba z'essimu esooka eri 0702 52 45 30 njiddamu eri 0702 52 45 30.